okusookera ddala nga njogeddeko kayisitwa akatono nga byatandika mu 2005 twali wano zaali nga ssaawa 5 twagenda okulaba ono omukulu oyo yajja ne gurupu y'abantu okuva no mu kyalo newajja ne basiba ebikondo byonna ne batusibiramu amakubo gonna ne bagaziba ekyokubira omulanga. Ebiseera ebyo twali tukyali mu Rakai, RDC wa Rakai najja n'alagira oyo omukulu eyakoze ekyo. Ebiseera ebyo nga talina wadde ekintu kyonna ekigamba nti ettaka liryo. Ettaka lya gavumenti, twaligendako lya gavumenti. Muzeeyi ono nagenda okuzaalibwa nga kwali nina mukulu wange wali musajja mukulu emyaka 4 yazaalibwa kuno ettaka lya gavumenti nga buli omu akimanyi nga kuliko n'abatuuze abalala. Kati agamayumba gonna agali awo n'okukkirira wonna n'eyo ettaka lya gavumenti abantu baalisyako ne bakolerako emirimu gyabwe era nga tewali buzibu bwonna. Kati awo mu 2005 bwewatandikira ono omusajja n'atuuka ekizibu kuno n'atandikira awo n'asiba abantu n'atwala ebintu by'abantu. Kaakati ezo ensonga we zaagenda mu maaso ekyokubira omulanga ku disitulikiti era kaawo Warakai yaliko ebiseera ebyo bali amita Mr. Kalyesuubula. Kati baali batuuzizaayo ebiwandiiko nga basaba ttaka. Kati oyo kaawo n'alagira nti ettaka eryo musaba bagenza okunoonyereza nga liriko abantu, so muyimirize enteekateeka z'okusaba ettaka teririiwo. Ettaka era ebiwandiiko biri wano era tuve wano ng'etusobodde okuggwa mbaagaliza okuwuliza obulungi Omukama bw'onyooma. naye ye alina amateeka agagenti esimanyi lwaki tulina kyakola. Kati ogenda wano awo amaka gaffe gaagali wali wano tetwesenzaawo. Twajja wano wetwasanga ettaka lya gavumenti netukola okweyanjula mu kakiiko aka LC1. LC1 netukolera forwarding letter ewa LC2 nti mubeereko awo nga mukolerako emirimu gyammwe naye tubamanyi muli ku ttaka lya gavumenti nebatukolera n'obuwandiisi netubeerawo awo. Kati egyo emyaka gyonna gyayita kati of recent omusajja ono weyasitukira kati netwebuuza yekintu akikola atya afuna atya ettaka lya gavumenti n'agamba ekyapa kyalinako ate nga kiriko abantu n'agenda maaso n'okubatulugunya. Kati asiba omuntu n'amubaza egundi enaku mugundi mu makomera. Kati n'avaayo nga tetulina nsonga yonna. Kati nga ye kyaliko atawaanye abantu. Kati otuuka okwenyiwa ogende naye kati Uganda eno kyalagawo buli wantu wonna tewakyaliwo weraga mu Uganda eno ate nga tulina kikututte abantu wooli. Kati bwe twasenga kuno tetwatuula netufuna ebbaluwa yatutuuzaawo. Kati ekyasingira ddala okutuluma naye nga tetulina kyakukola yajja n'akuba ente zaffe nti 32 yajja ne poliisi n'abasirikale yali ayogera nga bamusiba tulina kyoyogera yali agenda okwogera tulina kyoyogera ente ne baziteeka ku loole kusulaali 35 cows. Kati ezo ne zigenda muzeeyi ono kati bwe bamala zitwala ono muzeeyi wange ne bamusibirako etumala ennaku 2 nga tetumulaba. Kati netutandika okunoonyereza twagenda okulaba nga bamutadde musango ekyokubadde mubuvunanyizibwa tewali okusibiza omuntu. Kati ezo ente ne zigenda tulina bwe twekubira nduulu okuvaawo tusoberwa. Kati engeri gyoze wano ensonga naye okulu nnyo tubali twagala gituuse. Ekirala abatuuze abaali bakolerawo emirimu gyabwe tebakyalina wakolera. Omusajja afuuka ekizibu agenza maaso ng'agamba nti nali nimirako wano amukwata n'asiba. Kakati yagamba mu ekyapa ettaka yalifuna
ettaka mwe yalifuna 2015 kati 2015 yafunira ettaka teri mutuuze eyali aliko kati nga yajja before 2015 eyajja after 2015 abantu bonna bajja yabasangako nga webalina kati teri muntu mulala yali azeemu oba bakyamu naye kati abagumya emmeeme ne babeerako tusula bubi omusajja atufuukira ekizibu buli lunaku aleeta abantu okuba amayumba n'agamba ettaka lyondiku naliguzi nga alina akalagaano kaali ku kapapula kekanangaako newajjawo natandika okukayana newajjawo wano chairman LC3 wamu ne chairman LC2 ne wano ensonga nezibalema bwezalema ne bayita RDC ng'alira akaayi natukuba olutiiko nga tutudde wali ne basalawo omusango ne babagamba akawandiiko ako kagamba nti waguze ettaka ku ttaka lya Namasole ate waki olumba oli n'agamba togeza n'omulumba abajja baladisi ne balaba ng'ebikakkanye ne bagenda bwe bagenda waayita ennaku nga 2 nalinda wali wansi nga nkola emirimu gyange emmotoka nejja ne bankwata ne bantwala nga mulimu olw'amagye wamu n'omusajja nga yambadde leeya nga yambadde t-shirt njeru ne kuleva ne bankuba mu kkomera ekaliisizo bwe mbeera mu kkomera ekaliisizo omusajja nga omupoliisi n'ajja n'aŋŋamba nti bagenda kubbako ettaka wabula yangu amangu otegeeza ab'ewaka bagenda kukusaba ebiwandiiko ebikwogerako nanyamba ng'omusajja oyo bamwyita Kakeeto ku ssimu ye nemuwa essimu yange n'agenda wabweru kubanga kweba ekaliisizo ennyumba yonna bonna mutwabeeranga bonna n'abasirikale nga kyonna tebali kaduukulu kimuli eribbali n'agenda eweeru n'akubira mukazi wange n'abagamba bookisa ebiwandiiko oluvannyuma musaawa nga 2 nayitibwa ne bantwala wa DPC n'ambuuza olina ebikwogerako ne mugamba mbirina naŋŋamba bireete tulabe bwewaggwe nannyini ttaka tuula engute nampa essimu ye nentekako essimu enamba zange nayekuba essimu omukazi ekolongere twali masanyalaze ne babitwala ebiwandiiko ekyotera ne babyogesa ngeera ne baleeta ebiwandiiko ebyo etubiwa DPC bembiwa DPC kyeyakola n'abikwata n'abibawa era babirina